Ebyafulufiga byeyongedde okulanda era nga si birungi. Abantu beekozeemu omulimu baagala kubanga bateekayo petition alimu okubaako TV yonna kwe bamuwa omulimu newankubadde rediyo nze naawe. Ate bo bannakibiina kya NUP bamaze dda okuba nga bawandiikira poliisi nti ennaku z'omwezi nga 23 kijja kuba kitokota si kisaanikire, byonna byonna nja kuba nga mbikutuusaako mu maaso awo. Bingi nnyo ebitambula era bingi nnyo ebitrendinga ffe tubaawo kuba nga tubikutuusaako. Gajero Nalweyiso mwagawulidde agatambula mbu bamuggyeko ba bodyguards nga tebamugambye tebamubuulidde. Bingi byonna byonna waneno ojja kuba nga obifuna gwe tuula butuuzikalira nywera nga kutuuseeko mu bujjuvu bwabwo. Tandike bwe tuti munnange oluvannyuma lwa fulufiga emisango okuba nga emuyitiriddeko naye baasibisiza be bangi naye ate abavuddeyo kumwemulugunyako be bangi. Twalabye abantu bangi wali eri ku poliisi. Kakati awo we basinzidde ne bagamba nti omukyalo ono abavumye nnyo. Takoma kuvuma muntu, avuma n'abaana n'avuma ne famire yo na buli omu akukwatako. Bo bagamba nti abantu bamanyi engeri gye batraumatizingamu. Era oli yagambye nti akuvuma ne bbaawo gy'ali n'akutama. Nti era bw'ofuna omwami ng'alina akatima akatini aba alowooza nti oba oliawo oli byayogera bituufu. Era okusinziira ku bantu omu ku abo ye Catherine Kusaasira ye yatuuse n'okugamba nti fulufiga bamutwaleko mu ddwaliro bamukebere balabe omutwe oba gukola bulungi, tebamutwaleko mu mental health care bamukebere balabe omutwe oba gukola bulungi. In fact yagambye nti tuyinza okubeera nga wano nga tujajinga omuntu naye nga yayiika dda windo. Awo basinzidde ne bagamba nti singa kisoboka bano bamutwala bakebere omutwe balabe oba gukola. Bwe banaasanga nga gukola baagala kupetitioninga babe nga waneno mu ggwanga yonna teri rediyo emuwa omulimu, teri TV emuwa omulimu, nti kubanga bamanyi nti ate kanaddirayo era ajja kuba birala nti ajja kuvuma buli kiramu. So ebyo bye byafulufiga naye ate agali ku ground malala mukko nja kuba nga mbabuulira we naaba nfunye amawulire agali verified kubanga mpulira mbu saawa yonna fuluma eggwanga era agenda. Nja kuba nkubuulira agenda wa naye nga byo webityo ebitambula. Ate bo bannakibiina kya NUP bamaze dda okuba nga bawandiikira poliisi nga babategeeza nti ennaku z'omwezi zijja kuba 23 omwezi guno gwe tulimu gwennyini guno gw'omwenda nti bajja kuba banominatinga presidential candidate waabwe omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne bategeeza nti ku lunaku olwo bajja kuba ne rallies 2, emu ejja kuba Katwe endala bagambye ejja kubeera wali mwebiri awo era nja kuba nga nkuwa katambi bakulambululire bulungi. Era ne bagamba nti tumanyi nti n'olunaku olwo lwennyini aba NRM bajja kuba era n'eraale ekkololo nti naye naffe tubadde tubasaba olunaku olwo naffe tubeere n'eraale yaffe. Nyina kulinnya booda njajjira ennya mazima ga Nalunkumu. Temugenda tisatisa, temugenda kutusayira ensinga. Mwenna bannayuganda mbabuulyanga pulezidenti gwe mwalondera gwe mugenda okuddamu okulonda. Obuyinza bwabumpa nange mbubawadde, buli omu alina obuyinza. Bano abantu babalinaako obuyinza tebabatiisatiisa. Temutiisibwatiisibwa ne bano bapoliticiani be baaguze tebalina gwe boogerera mweyogerera, tebalina gwe bakiikirira mwekiikirira. So temutya. Sibasuubiza nti bigenda kuba birungi byerere. No. Kuno okulonda kugenda kuba kwa ntuuyo, kugenda kuba kwa maziga. Kiri eri gwe okusalawo amaziga oba entuuyo. Kuba byonna bitungununa newankubadde bijja kuwa ebintu byanjawulo. Mu kulonda kuno mugenda kubaamu obulumi, mugenda kubaamu okusibwa mu makomera, mugenda kubaamu tiyagasi, mujja kubaamu tukuba kibooko. Naye mbakakasa oluvannyuma lwa byonna tugenda kuwangula. Bagenda kola effujjo, bagenda tutulugunya, naye ku nkomerero tugenda kuwangula. Mbakakasa ku nkomerero tugenda kuwangula. Era bwe tuba tetunawangula mumanye nti si enkomerero. Naye nga gye binaggweera tujja kubeera bawanguzi. Bwe tuba tetunaba bawanguzi
mumanya tebinakola ki temulina kye mugenda kufiirwa n'ekimu baganda bange okujjako emigwa n'enjegere gye babasibye temulina kye mufiirwa ababanyigiriza balina ssente zammwe balina obugagga bwammwe balina eddembe lyammwe okusingira ddala balina ebiseera byammwe eby'omu maaso tugende tulwane twenunule bwe tutenunula tewalibaawo omuntu yenna yenna gwe tugenda kwekwasa tetwetwerwanako tukole buli kye tusobola baganda bange bwati wali kwogenda kunnyonnyola twagezaako ne tulemwa kuno kuwangula oba kuwangula eky'omukisa omulungi amateeka gali ku saidi yaffe eky'omukisa omulungi abantu bali ku saidi yaffe eky'omukisa omulungi obuntu bulamu buli ku saidi yaffe eky'omukisa omulungi katonda ali ku saidi yaffe n'olw'ensonga eyo tugende basebo ne bannyabo tunominatinga ku lwakubiri nga 23 bwe tuva ku nomination tujja kwogerako eri abantu ekatwe ku kisaawe nga Museveni bajja okwogera n'abawagizi be Kololo. Twategeezezza poliisi era ebbaluwa gye balaze yiino twagiwandiikidde dda poliisi ng'amateeka bwe galagira. Njagala kuva waggulu basebo ne bannyabo nga mbakakasa nze ng'omuntu sigenda kuwanika naye naawe tokisuubiza nze kyesuubize ng'omuntu titogenda kuwanika. ate nga tuvuddeko eyo waliwo amawulire agatambula nti General Nalweyiso si birungi era nti wetwogera mbu bamaze dda okuba nga bamuggyako babodegadde babadde bamukuuma ekyo nno tekyandibadde kibi naye tebamunotisifayinzeeko nti tebamugambyeko yabadde ali awalaba bulabi abaana ne babatwala era mbu bambi naye teyatudde naye n'abiteekamu engatto n'agenda eyo mbu aba SFC be babatutte n'agenda abuuze kyogubadde bwe bamugambye ekimu nti abaana bano tebatutte for security purposes mbu tujja kuba nga tukubuulira ebisingakawo mukazi wattu naye n'avuga emmotoka n'avaayo kakati tetumanyi oba biki naye nga geggo amawulire agali ku ground eyo tuvuddeyo era nga tweyongera nze nkugambye mpolampola nja kubanga nkutwaliza ddala tulabe biki ebigenda mu maaso era biki ebitambula. Munnange Yedadandre ali luno ne Joyiranda tombuuza bali biki naye nga nze mbalaba bali item. Yeah, guys, we just start with the fucking studio session. What the what? Fucking studio session. Good studio session. Okay, fucking good studio session with the body's producer. Okay, let's go. Okay, cool. But first go. Are we going down or up? You wanna go down or up? We're from the studio and it's been so hot. You wanna It's been a heat and it's hot and are you not high? You know, I thought that every person that feels hot they need to go high. We should go higher, man. I think now we need to go. You see the ladder? We should go We up. should not go down. Yeah, ain't it? Why are we going down? Yeah, we should. We're Why going should up? we? This is low. You high and we need to go high, high. man. The them ladders going high. We need to go high. Yeah, we If should you go high high. and we high and we from making the heat and us hot. Yeah. We high and we need to be We going high, high. man. You be so ready we for go high. Joe Homies Langa. up. Joe Langa, big time. TCM. Are we having Daddy Andre? Hold on. Daddy Andre is having our next Hold on. fucking hit, Hold on. man. Do we have the best man down Best man. on this? Do we have a best man? We don't have a We best don't have best man, man. Bantu bange nze saagala musale omugambo bano abaana bonna bakulu bano bantu bakulu baweza emyaka 18 jjukira oli muyimbi ono producer bayinza okuba balina kye bafumba temulowooza kintu kirala eyo nvuddeyo teye omani member of parliament Honorable Shamim Malende olunaku lwaleero akyaliddeko abasibe era nga mwe muli Sauda Marada mwe muli mwana muwala Doreen Kaija bangi era awo tufune chance natunyonyola biki nga bwabasanze mu mbeera ki kawa olunaku lwaleero tuzze wano ku prison Erusira era nga tuzze okulambula abaganda baffe abaasiibirwa era ne babeera nga basiibirwa mu kooti okubeera nga
bakumirwa mu kifo kino eky'Eruzira. Tusookedde wano ku Luzira gwe bakumira abakyala oba gye bayita Luzira women, era nga tuzze okulaba ku bakomrades baffe okuli Comrade Sauda Madada, Comrade Kaija wamu n'abalala bangi nnyo. Twagala kugenda tuyingire mundaawo twogereko nabo tubainterviewingeko ku misango gino egyabaggulwako ekanyanya mu kkooti egyekuusa kukola dduyiro afaanagana ow'amagye nti nga tebafunye lukusa lwa minisita awamu n'okuparatinga essomero ya National Unity Platform nga bagamba nti tebalina lukusa lwa ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'okusomesa mu ggwanga. So n'olunaku olwaleero ekyo kye tuzze okukola, naye twagala okugumya baganda baffe yonna gye muli nti ffe nga bannamateeka ne abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu tugenda kukola buli kimu ne bannankyukakyuka okulaba nga tulaisinga eddoboozi lyaffe tuteekayo profession zaffe okuba nga tuyambagana n'okubeera nga tubanyamba, kubanga tukimanyi nti kati Uganda wetuli buli omu yalina okubeera ng'ayamba munne. Leero olwa Comrade Kaija oba Sauda Madada ate olulala lwa muntu mulala. So n'olwekyo mu Uganda ebbira ffenna tuba tubbira tulina kuba nga twekwata ku mikono etubanga buli omu ayamba munne. So nga nze Shamim Malende bwendibyo ate bwe tuba wano era tugenda kweyongerayo tugende nga tunambula kwa comrades baffe Bobby Giant, Comrade Alex Waisa Mufumbiro, Bobby Young, Bamachete n'abalala bangi nnyo. But for now katusooke wano Eruzira women tulabe Comrade Sauda Madada, tulabe Kaija ne ba girls bangi nnyo abaleetebwa mu kifo kino nga bategekeddwa. Honorable mpozi mukyala Kaija bamugira ku misango ki? Omusango ogwamuggulwako Kaija nti okusookera ddala okubeera nti baguyita unlawful drilling, okubeera nga beetaba mu bikolwa emisango egimu kugyamuggulwako, naye tugamba nti ffe tugenda kulwana nga bannamateeka kuba tumanyi nti byonna bijweteeke, kiseera kya byabufuzi, kiseera kya kubuzaawo bantu baffe aba NUP abantu b'enkyukakyuka, naye tugenda kukozesa amateeka tetugenda kukowa katulwamu ne bannamateeka bannaffe ne baganda abantu boogera. Era kati Sauda Madada mutunudde atya mu maaso bwe bakugamba nti in politics there is no permanent enemy. Ebyo bibaawo okweyogera naye buli kimu kisigala nti bali mu pate yemu, era kino kisigala nti ono munnamateeka wabaawo ekyetaagisa era alina okuba nga akola ki ayimirirawo. Ate era siraba nsonga lwaki omukyalo oyo tabadde muntu nti abeera nnyo kale simumanyi nnyo naye tatera nnyo okuba nga ateekawo embeera nti ono yankola kino ono yankola kino. Ate omunabyabufuzi omutuufu oba politician omutuufu munange ebyo tobigenderako. So bwe bityo nga wakunyonyodde ebiri mu kkomera. Ate yo nga tuvuddeyo matu waliwo akatambi nga Shira Price ali ne mutabani we Blackman yavudde eri n'aba nga amunywegera naye maama abantu bali mu kwogera bino na bino tuwulire ono omukyala agamba tekyamusanyusizza. Bannange musooke mwetegereza akatambi kanene kembateredde n'aka Shira Price. Shira Price abadde alina gundi gye yakola aggulawo naye yakoze wooteeri ye, naye munnange omwana kyamukoze amukubye peke. Shira Price n'asindika omwana. Shira Price ebigambo bimbeere bitinisitesi, naye abakazi mugenda ne mukopa ebintu by'abazungu bino bye tulaba eno mu bazungu n'obikopa n'obitwala e Uganda. Omwana ajja kuswaliza mu bantu, mukazi munnange omwana ajja kuswaliza mu bantu. Nze nina emize gye sobola kukopa mu bano bantu. Abaana bakuba bamaama baabwe empi, maama n'atamuddiza, maama n'akaaba, omwana n'ava eri n'akiisinga maama we ku mumwa n'amunuuna emimwa. Kati bye bya Shira Price mukopa abazungu naye mugenda aswala Uganda biralamu. Obiwulidde jjukira omwana waffe ffenna Blackman aba ku mutimbagano. So buli omu aba alina engeri gy'alabamu ebintu. Abamu bagambye atabalina obuzibu, ne bagamba ate abamu bagamba nti nedda omwana w'obulenzi bwe obisanga wano. Naye nze mbaawo kubanga mbatuusaako buli kimu ekitambula era nkugamba bugambi nti weeyongera okubanga weekumidde ku Legit TV 256 nga wano wokka wogafunira teri walala. Tuula butuuzi kalira nywera mbenga ndukuwa byonna munnange nga bigenda mu maaso. Abaana bakambwe, abaana baviiriddeyo omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Munnange oyinza okugamba nti kikyo naye ng'abaana balina obusungu lwa mbeera oba oliawo gye tuyitamu ebintu engeri gy'obirabamu naye nga
oluusi ogamba nti kisuka omuntu okutuuka okwogera ekyo munange kiba kisusse nga eddoboozi nga kyolina okukola oba oliawo okuyisaawo obubaka nti oba banaawulira kakati tuwulira. Era munange onaamugambye nti akalira akawulira yadde byonna babikola ayogera nti akalira akawulidde. Ono omukulu gwe mulaba waggulu wano akaliro kamukutte. Bobi Wine anyumya ebintu obiseera ebimu ng'ebyokusaaga ate nga bya ddala. Nze mba mmanyi olumu asaaga. Naye obubonero bundaga General Museveni ono akaliro kamukutte. Bw'owulira by'ayogera nga nze mukolera nzirukira wano. Bwe mba mbadde ntulugunya abantu mpanikira wano. Bobi Wine yagamba ono omwami agenda kukwata essimu agikubire Bobi Wine amugambe entebe yo yiiyo ng'ali magere wali. Bw'obiwulira ki bubonero bwennyini. Mwami Museveni ekirala kikino kikole mangu nno kwatirawo essimu gikubire Bobi Wine omugambe entebe yiino. Wabula bw'olinda tugende mu protest vote nze ebiddirira tombuuzanga. Nammwe ababadde bamukolera temumbuuzanga. Naye yo okusinziira bwe mulaba alowooza ekintu akiraba kati mmwe abamukolera mmwe mukyali abajega. Bakulu damulira omwami ono ali mu kudduka. Pulojekiti ennya z'agamba teziriiyo. Ayina nnyingi nnyo z'ayogedde tetuzijjukira n'endala zamulema. Kale totugamba kukulonda nti olina ky'osigazizza. Tugambe nina bye mmaliriza. Ebyobulamu mbimaliriza. Enguudo nzikoze. Obwavu obuluma bannayuganda bukkakkanyemu. Emisolo gye ndeega abantu. Kyaggwa abasuubuzi tebeekyanga. We watereevu tewali. Kwata simu kubira Bobi Wine akaliro kagenda kwokya. Agawalayi kagenda kwokya. Nze ndi eno nkenga mmwe muliyite sadda. Musuuza owulidde gwe nno nno musuuza. Owulidde ebintu tema. Gwe tema toddayo kantu kamukutte totunoonyeza obululu. Jeno sikaze obululu. Era naye sadde omwana yagambye nti mulowooza ffe tulina pressure nti omuntu asinze pressure Yoweri Kaguta Museveni nti kubanga nti kino kye tumutaddeko atuwulira. Ndiidi ndowooza atandise okubanga akola ki hit agiwulira. Ayo nga tuvuddeyo ono bambi alina obubaka bw'ayisaawo oyinza okubutwala nga oba n'obutabutwala naye katuwulizzeeko agamba atya. Agambye nti kankutwale owulire. Gwanoonya obugagga bino bye batagenda kukugamba. Investment eri emu mu nsi eno esobola okukyusa obulamu bwo ye investment gy'okoze mu bakadde bo. Ku investment si zonna z'osobola okukola mu nsi eno n'okyusa obulamu bwo eta disappointing eri egi. Ye investment gy'okoze okukyusa obulamu bwa kitaawo n'ennyoko. Investment gy'okoze okukyusa embeera ya maamawo oba kitaawo. Abavubuka abateeka essente mu makyaki abazipokera abasumba omukisa muguleka waka. Mutunuulire nnyo abantu abakyusizza obulamu bw'abakadde baabwe bwe bafaanana mu nsi eno. Mutunuulire nnyo abantu abakyusizza embeera z'abakadde baabwe bwe batambula n'abaana baabwe mu nsi eno. Lwana nnyo mu nsi bw'oba oyagala obugagga obutakoma bw'oba onoonya omukisa mu nsi eno. Kyusa obulamu bw'abakadde bo. Ojja kunneebaza. Kyusa obulamu bwa maamawo. Maamawo buli lwalibeera mu mativu mu mutima gy'emikisa mu nsi eno. Kitaawo n'ennyoko buli lwe balibeera nga bakwenyumirizaamu gy'emikisa mu nsi eno. Lwana mu nsi eno osanyuse nnyoko, lwana mu nsi eno osanyuse kitaawo, emikisa gy'ensi eno gikweyunire. Mwabateeka ssente mu masawo, abazipokera mu masumba, ne bw'olisiga ensiga ez'enkanawa mu ggulu. Nga kitaawo n'ennyoko si basanyufu gy'oli, tokyusizza bulamu bwabwe, okyusa bw'abasumba n'abasamize. Senkubuulira. Ebyo tebajja kubikugamba naye njagala otunuulire nnyo abantu abakyusizza obulamu bw'abakadde baabwe bafaanana mu nsi. Ne maama tajja kukikugamba naye omukisa oguleka ku ye. Nga tonnagenda wa musumba oba wa musamize. Kusiga kimu kya 10 simanyi kuteekayo nsigo. Sooka odduke mu kyalo okyuse obulamu bwa maamawo. Ojja kunneebaza.
emikisa mugireka waka obugagga obulese mu ngalo za maamawo na kitaawo oli kubasumba gy'obunoonya kola ebyo ojja kunneebaza zinungi abamu bagamba nze sisobola lwaki tebeekolerera nedda bayinza okuba nga baali baagala budde obikolerere naye ate nga tebasobola kukulekerera gwe oluusi ne bakwata akatini ke baali balina ne bakakuteeka mu kati ate wonaabeera obulungi n'ogamba nti nina okusooka nze kennyini neetereeze ndyoke mbalowoozeeko bambi tekiba kyabwenkanya kubanga akatono ke baali balina singa beerowoozaako singa oluusi toli ekyo kye bali webali kubanga wekomidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nga kuwaira nja kubanga nga kutuusaako wona wosinzidde sigala naffe tova